Ngebule olunaku lumu lwokka okuwandiisa mpaka za Freedom City Challenge Rally ku Galeewo Lwakataka akulembedde kalenda y'ababinywera abalwanira engule y'omwaka guno ategeezezza nga bwe balina okwesiba ebbiri kuba tagenda kudda mabega. Lwakataka asangiddwa mu galaji awakanyizza ekyogamba nti mmotoka ye eganyegenya ategeezza nti kye yakola embalala ne ku mundu guno asobola okukikola mpaka zino zinaabaawo omwezi ogujja. Sigwe mulungi obusoose okukulembera ekkubo kuba ndi senior driver wadde emmotoka yange nkadde naye driver ndi mukugu. Akatiriza nti newankubadde baavuganya nabo bavuga mmotoka ez'amaanyi wakusigala nga mukkakkamu era nga ye kyalubira kulaba nti akwata ebifo by'okumwanjo. Lwakataka akulembedde engule y'ababinywera n'obubonero 15 era nga kino kyagamba nti kwasinzira okulaba nti avuganya engule y'omwaka guno. Era emmotoka yange ngitegese bulungi nnyo era nkakasa nti bamakanika bange bagikoze bulungi sawa zino eri mu kutuningibwa era championship nja kuvuganya nga nkwaddwako basponsa bange. Oluvannyuma lw'okussaawo okuvuganya okw'amaanyi bangi ku bavuzi ab'amannya muri champion y'eggwanga Jasmine Ngati Noel Sebuguzi bawanduka mpaka ezaali embalala. Empaka eziddako za kutontoka kilomita 380 mu disitulikiti ya Wakiso, Luweero ne Mukono. Envuga bbiri ezisooka zigenda kuba za kufuutuko eggaluga ku Lwomukaaga olw'enkeera mmotoka ziryoke zitalaaga ebitundu by'e Luweero ziroobwe Busiika, Janda ne Siira. James Manja, WSTV, Kampala.